tuli ku TikTok tugenda kwogera ku nsonga za mikolo. Ndine Kana Peter Mulongo okwaniriza for the very first time tutuddeko ku set yemu. Nianziza nnyo okunkyazako wano. Ndine MC Kalondo's Alfred from KCM Events. Yes, mpozi kati okola mirimu kyennaku zino nkulaba mu mikolo, nkulaba mu ba ushers tubalina. Kana event, Kana entertainment yagaziwamuko. Kati twajibululamu ne Kana events. Kati Kana events eyina services eziri nga 5-6. Omuli ba ushers, omuli fireworks, omuli fogo, omuli 360 spin. Bibyo kusinga. Akati nyatandikire ddala ku kigambo kya fireworks kubanga nalina ko mukolo oba nali Sembabule. Nina bere Sembabule ku Lwomukaaga. Waliwo fireworks wamwita fireworks akola ebirangi oyo awunya okufa obufi. Ani yaba amagezi agamulowooza? Fireworks oyo kukatale ndoza kati avuddeko kubanga bwe yali yakaje yakyaka nnyo naddala mu beemazake y'abeekyalo. Omugole afuluma nekijja ne wabeerawo kipinki abo kati waba yambadde banga bbulu. Kati oli nateekawo kisimoke gye ekya bbulu. Naye ate fireworks oyo fogo oyo obuzibu bw'alina achokinga osobola okwasimula. Okitegeera okakozesa kabiriti n'okukikwata omuntu alina okikwata emabega n'abeera nga akiwuuba gabalaba omuntu kazanyiriza emabega tekyanyuma kati bigenda biggwako. Era kati era obisanga eyo mu kyalo byalo byaleeya baagala olabalaba ebintu bikalakala obanga oli waba akikutte nga azanyazanya nnyo emabega ebityo. Nze lumu kyali kinzise okakasa ate omulundi ogwokubiri nagenda okulaba video nga yonna efudde tugezaako okugyewaaka tumugezeeko okumureviewinga mutulabe ng'ekikka kyonoonye video yonna. Tebyonoonye kamera bina kye binoonya. Abagole babisaba? Tebabisaba. Mubireetako mpaka? Fere tukyabireeta wakala entertainment. Obisanga mu kyalo fere tukyabireeta kubanga kanga kubuulire ekisooka photographer bwakulaba nakyo abajja kuwalana paka kuwulira bubi. Kubanga video ze nebifaananyi obagenda byona. Omugole bw'okimusembereza ennyo kimwasimuza. So kitegeeza abagole mwakibakaka bukasi? Twakibakako eddanga tukyabiinamu ku maalo omukka tegunnabeera nnyo gwaye tebinamanyika nnyo kagubere guno omumyufu kagubere gwa kkala gwonna si mulungi. Era ababikozesa bambi abagole abo mulekerawo bakuba ebintu ebyo bikola bubi nnyo. Ojjasanga omuntu ng'alina some issues with respiratory nga tasobola kussa bulungi asthma ate obeere ng'omwongerako ddala. So kati mwaki replacinga naki? Twaki replacinga ne fogo ono w'ebyuma ono owa machines ow'amazzi like abeera vaporite nga ofumba amazzi kati ogwomuka oguvaako gwe guli gwennyini gwe tegulina nnyo buzibu era oyiwamu mu mashini n'okonekera mu masannyalaze no controllinga ne remote.